binnemye biganye binnemye. Nze sisabanga ku Bobi Wine kisonyi wadde abanuupu. Kisonyi kya Bobi Wine sikyetaaga era sikimusabangako. Okwetonda kabonera akalaga nti wazza omusango. Mayinja talina musango gwe yali akoze. Mayinja talina musango gwonna gwe yali akoze gumwetonza. Buli bwali bwongo anti no problem buli bwali bwongo bwe nakutegeera kwe n'agamba because ennyimba ze yayimba nga mwazi mugamba mwali muyimba ebyammwe nga naye ayimba ebibye. Ontegere bulungi bwoba oyogera ku struggle Mayinja is one of those people abasinga okubeera mu struggle era Mayinja yasooka okumeetinga president ku nsonga ezo eza struggle nga n'ebintu bino byonna tebinnabeerawo. Mayinja yayimba dde nyimba engumu tuli ku bunkenge Mayinja yagenda okuyimba zino nyimba zaayimba kuba bagituula nkugambye ezo ate ezo mpya naye Mayinja yayimba dde nyimba engazi. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Amukwano gwange buno obudde si bwakwolekera mu gguuliro wabula budde bwakubeera nti buli omu osalawo okunoonyeza ekigulira amagala eddiba. Naffe tugenze maaso okuba nga tusonga abasiddi omusunsuzi erinnya agaliwo YouTube channel. Ku ludda luno andi ne Mwami Obote ajagala maaso okuba nga abeeyanjulira atugende maaso n'okuba nga tugamba ebigambo. Kalungi Samuel ge manya gange. Tubaniriza nnyo abatulaba mwebale nnyo okutwetegereza mwebale nnyo okutufollowinga kozi bakola kakyaka akalala mwebale kulikinga videos kulikinga mwebale kulikinga naye ate omuntu alikinge nga alikinze baba talikinza nze sanga nnyo abantu kulikinga tojja kukyesibako nnyo ekyo nenga mwebale nnyo mwena abatulabira mu Uganda abatulabira wabweru w'eggwanga nalabye abantu abakomentinga nga bagamba mbw ali Canada mwebale nnyo kubanga mutulaba ate mwebale notuzaamu amaanyi n'abatulaba nga tebakomentinga really appreciate ne betusobya nga twogera ebigambo ebituufu gwe tolina gwaleyogedde gwombuuza ebigambo kati mbuuza birungi byokka kubanga nze mmanyi kwogera mazima bululi banga wakubaakira mu katono omutte ate nakola kinaseka busesi bwayogera mbwagira musebo kati sijja kubujimaye bwenna buli omu waali mwebale nnyo kutulaba wamma mwebale nnyo okutuwa ku magezi mwebale n'okutuwa the feedback is good kale tetujja kudda mu loda kale mu nsonga ezibadde zigenda maaso n'okuba nga zitambula mwe mwali ensonga ya mwana mulenzi Alien Skin weekend ojjukira lumu twakola show eyo yali yeyogera ku Bobi Wine okuba nti yali awadde Alien Skin omukisa omulala you remember very well era n'obaako ebigambo bye wayogera lwaki ogamba nembako ebigambo mu bigambo bye wayogera olinga agamba nayogera ebigambo ebibi nembako ebigambo bye wayogera neŋŋamba nti Bobi Wine si yagaba omukisa thank you so much netukikomyawo ne Alien Skin teyayogera yasigala alipowa mu wiki eno Alien Skin we yaviriddeyo n'agamba ye teyeetaaga mukisa gwa Bobi Wine era n'agamba nti omukisa gwa Bobi Wine omukisa agukwate agutwalireko ba Ronald Mayinja agutwalireko ba Big Eye naye ye Fangoni Boss tayagala mukisa gwani gwa Bobi Wine awo ne tukivaako ne tukiraba ekira ekikeesezza olwaleero omukulu gwe bawadde omukisa omukulu Alien Skin gwe yagaye nti mukisa nze ngusabira Ronald Mayinja agaye nti mugeza ne mupa omukisa gwammwe Ronald Mayinja agaye Bobi Wine toma mukisa gwogusigaze. I want to play this simple video just omulabi awulirizeeko Alien Skin kyeyogeddeko te chance Bobi Wine kyamuwa ajweba Mayinja njogerako ki kyenjagala okugamba nti muto wange Alien Skin kyalina okumanya nti nze sisabanga ku Bobi Wine kisonyi wadde abanuupu ekisonyi wonna kisaba bawagizi bange abaali banyiga nga bagamba nti Mayinja tokyayimba wadda mu byabufuzi ffe twagala nnyimba so abo bantu benneetondera ne mbagala tujja kudda mu tuyimbe n'olwekyo ekisonyi kya Bobi Wine sikyetaaga era sikimusabangako so ako kembadde njagala okuwabula muto wange Alien Skin abenga akafuna webale nnyo webale ddala kale so Ronald Mayinja omukisa kati omukisa guli awo mu mpewo bwe kuti gutambula tewali agubaka
nze bagumpe nze nandigwagadde naye ndowooza ekimu ku bitawanya Uganda nsobola okukubuulira nti ekimu ku bitawanya Uganda n'Abannayuganda abasinga obungi nange kyantawanyaako edda naye Mukama nansumulula nti ekimu ku kitawanya Abannayuganda abasinga obungi bintu kubitunuulira mu ngeri bintu kutunuulira bintu mu ngeri ey'okusaaga ekyo kya bulijjo kati obuzibu bwe bujjira nti ebigambo bino ebiseera ebigambo ebisinga obungi Ugandans, in other words, they don't pay attention to details, the small details. Nti details zino entono nga gundi oyo mumuwa omukisa abantu abasinga bakirabanga bwe kiri naye bwe kirina deeper oba inner meaning yakyo oba ontegedde bulungi kati same applies now, it is now coming back nti Abannayuganda batandise okutandika okutunulira ebintu critically with a critical eye and critical thinking nti kino kitegeeza ki kyekiri emabega waakyo kyekizibu lwaki Museveni atufugidde ebbanga ddene nti yayogeranga ebintu ebimu yabyogeranga naye nga tubitunulira butunulizi bwe tuti nga tulowooza byakusaaga naye nga ate ye byategeeza okegedde yagambanga vision 2040 ng'abantu abasinga balowooza nti ayogerera muntu aliddawo ne wataba bamubuuza kumubuuza nti vision 2040 ani alibeera president olowooza nti okusinza ku programu yo ani agenda okutuukiriza ebyo ngontegedde bulungi nga bo bakubanga ngalo babeera ku serena awo ne bakuba obugalo bwabwe bakuba nga Museveni ayogera so people don't critically think about things kati bwe tukomawo ku nsonga eno gye tuli mu kwogerako nti Ronald Mayinja from the beginning fe twabagamba nti Nuupu yekuba Ronald Mayinja ontegedde bulungi ne tubagamba nti Mayinja okusalawo n'atawagira Nuupu oba n'atawagira NRM oba n'atawagira Jema oba n'atawagira gundi bagita FDC si musango era talina kwetondera muntu yenna olw'obutamuwagira kuba kati akugambye nti nze netondera abawagizi bange baffe abali baagala music we olw'okubanga era nze Mayinja namunyigiramu batireeta ne musonyiwa nti bamubuzaabuza namunyigiramu ne ŋŋamba gwe Mayinja omuyimbi wa music byogala okwogera byonna osobola biteeka muki mu music lwaki olina okusooka okwambala obukofiira obwa yero oba obwa red oba obwa bbulu you know why oba kategedde bulungi era we twagambira nti you are getting lost kati Mayinja kyali mu kwogera kati weebuuza yali alina kwetonda kubanga yakola musango ki kye tulina okwebuuza. That is critically thinking. Yava ku side y'abantu. Side y'abantu yeruwa. Mwenale muli mu bisolo. Mu dipi muli mu bisolo. Mu gundi muli mu bisolo. Mu Jema. Omanya bibinde biri mu Uganda. Ontegede bulungi. Nti kitegeeza ki? Nti gwe tojja gamba nti eno side bw'abanga omuntu bw'aba tali ku side yange. Ontegede bulungi. Mulabe wange. Ontegede bulungi. Omuntu bw'aba tali ku side yange mulabe wange. Tulina family, nze family gye nvaamu. Tulinamu aba NRM. Tulinamu aba DP, bajjajja ffe bali ba DP. Ontegede bulungi. Ye family gye nvaamu. Bajjajja baffe bali ba DP. Mulimu NRM. Tulinamu ffe aba UPC wa Obote. Ochegedde bulungi. Ffe tuli Obote. Ochegedde bulungi nnyo. Katulina ffe aba UPC. Ochegedde bulungi. Kyokka ate mulimu n'abalala abagamba nti tuyingire ensi empya eya Nuupu. Oba kategedde bulungi. Ey'okwambala engule era bo bazeeyambaza dda balina engule zaabwe entonotono. Sanga banaamala okuwangula banaayambala engule enneneko. Kyembadde ngezaako okugamba. Kyembadde ngezaako okugamba kiri nti
tulekerawo bino ebintu by'okulimbalimba bannaffe nti weetonde gundi weetondere gundi weetondere gundi. Lwaki weetonda? Okwetonda kabonero akalaga nti wazza omusango. Mayinja talina musango gwe yali akoze. Mayinja talina musango gwonna gwe yali akoze gumwetonza. Buli bwali bwongo anti no problem, buli bwali bwongo bwe nakutegeera kwe n'agamba because ennyimba ze yayimbanga mu mwazi mugamba mwali muyimba ebyammwe nga naye ayimba ebibye. Ontegede bulungi? Bw'oba oyogera ku struggle, Mayinja is one of those people abasinga okubeera mu struggle. Era Mayinja yasooka okumiitinga president ku nsonga ezo eza struggle. Nga n'ebintu bino byonna tebinnabeerawo. Mayinja yayimbadde ennyimba eŋŋumu. Tuli ku bunkenge. Mayinja yagenda okuyimba zino ennyimba zayimba. Nkugambye ezo ate ezo mpya. Naye Mayinja yayimbadde ennyimba engazi ezitunuulira society nga bwefaanana nga ziri very political. Ontegedde bulungi nnyo. Era Mayinja be bamu ku basajja abasooka okubeera mu struggle eyaddala. Ontegedde bulungi nga ne bagundi tebannagiyingira bano bakamaabe baani gundi kati neweka kuto Geoffrey Twaya lumu bamubuuza ku Bukedde TV lumu ate nakikugamba lumu babuuza Geoffrey Twaya ku Bukedde TV nti naye munnaye mmwe nga temuyimba ku nnyimba ziri politiko temuli ku saidi y'abantu nga nno bino ebya Nuupu tebinnajja na People Power nga tebinnajja. Ne bamubuuza yali program yaba omuntu w'abantu ne bamubuuza owange gwe lwaki toyimbako ku nnyimba eŋŋumu gwe tukulya mulaavu ne munnange gwe toyimbirayo ku biruma abantu nga Ronald Mayinja ye nga akikoze nnyo mugundi mu Eagles Production yonna kuba yali Eagles Production yonna era ye Mayinja ya struggling olw'abantu. N'amugamba era kyeyasookerako zisirimu nabyabufuzi Geoffrey Lutaya naye uliriza anti nze nkulaga ekyo nakikusomesa luli sisobola kiddamu nkulaga nti bwe twamala okuvaawo awo wonna tuvuddewo omusajja ono akulaze from the beginning ndi ku saidi y'abaki y'abantu. Zino ennyimba zayimba yali asobola okuyimba omukwano yali asobola okuyimba ebirala byonna ne Keresiya yali asobola ziyimba nnyingi nnyo naye n'akulaga nti akola ki ali ku saidi y'abantu agamba abantu okukola. Ennyimba z'Amayinja zonna ezisinga obungi kukola. Nazaalibwa mukazi mwavu ali ku saidi yaki y'abantu. Naye bwe bamubuuza ebibuuzo bamanyi bwe yagamba gundi mukama waabwe Geoffrey Mayinja musajja Mayinja oyo gw'olaba musajja ayimba ennyimba nga zinyo kalate ffe tetuzikola ki tetuzisobola zikuba zijja n'ebirungi n'ebisoomooza byazo. So kitegeeza ki nti Ronald Mayinja yabasooka mwenna in fact mu art industry Mayinja yasooka mu struggle ey'ekikulu ekyo at least in this era ng'ovudde kweri era y'abagundi y'abali abasajja abagenzi abakadongo kamu n'abakyaliwo Muzeyidani Mugula kuba yayimba abaala bataliiwo abakinaana 79 this era eyankumi bbiri n'okujja eno ontegere bulungi oba 1998 99 late 90s n'okujja eno mweno era erimu bandi nga tekyali yakadongo kamu naye nga eri bandi be basajja abasooka mu struggle nga mmwe mukyayimba byammwe mukyali mu bintu byammwe birala sijja byogera mujja gamba mbakuba nga mugi mu bintu byammwe birala nnyo nammwe mumanyi bulungi nnyo bwe mwali mufaanana nga Ronald Mayinja ayimba ali mu struggle yekka Afirika teri ayamba. Kakati nga omusajja afaanana bw'atyo nojja in 2020s yayimba 2000 yayimba 2006 2005 nojja in 2020 after 15 years nogamba mbu tali ku saidi y'abantu. Are you fair? Kakati ate n'omugamba nti weetondera abantu. Nalaba video and this is where I was warning people. Nalabako ku video emu ng'omukulu omagamba Mayinja
abantu baludde okulaba yango mbuuzeeko olw'okuba nti basajja abamayinja balina training ey'obwetowaze najja naye nga mbeera yakulabisa ebyaddala yakulabisa nojja n'ogamba omuntu nti oli mukukola ndagaano n'abantu ani yakugamba nti okuyingira political party yonna oba okoze endagaano n'abantu oba okoze endagaano na political party anti political party etwalibwa abantu mpuliriza bulungi era be babeera emabega waayo n'amaanyi gaayo gonna galibeerawo mpuliriza bulungi political party yonna eyimirira ku bantu ontegedde bulungi kaakati buli gwe omuntu bw'oyingira mu political party oba okoze endagaano ne political party so sina abantu ba political party era okuvaamuukwo mu political party yonna gy'oba ovuddemu tekutegeeza bantu balala kugivaamu okuleka political party nafu nnyo nga terina mazzi ga holding abantu. It can't hold water. If it doesn't hold water, then people cannot stay there. So abantu balina okutegeera nti one mulina okuyiga ebintu bino byogamba nti wetondere gundi nti babirekeraawo okwetonda kabonero akalaga nti wasobya ntegedde bulungi kati omuntu okola decision eyiye kubanza ye Mayinja bw'asalawo n'agamba senga Mayinja yalina abantu abamugoberera ku mugongo gwe n'agamba nti nze n'abantu bange baabano bali bataano tuzze wano ontegedde oba mu NRM nina akantu kemadde njagala okuwaako nti awo kiba kikyamu kubanga aba yaleeta abantu ate n'abeefuulira naye yatambula bwogu. Nina akantu kemadde njagala okuwaako akantu kano kandiba nga Bobi Wine ye teyakkirizganyiza omanyi David Lutalo baadde bamutwala kagudde wiiki eyo twajja n'obyogerako wamu ne Alien Skin. Bobi Wine ekiwandiiko kino yakiwandiise eggulo njagala nkisomera omulabi n'omuntu yenna abadde akola okuvuma eri abantu bano abagamba ebyobufuzi naki maybe ayinza obaako kyapikinga. It's a post gy'osobola osanga ku Twitter oba ku Facebook ya Bobi Wine yadde egamba bweti Twitter tekyaliwo ku X egamba bweti we are not in the struggle for the sake of any individual. Thank you very much. But rather for the general benefit of our country. Bobi Wine ngagamba tetuli mu struggle kulw'omuntu yenna okulw'okufunamu kw'omuntu yenna wabula kutudimu kulw'eggwanga lyaffe. Bobi Wine yagasseeko it's people and the generations to come nti batoba kulw'abantu ne generation ezinaddako. Bobi Wine agattako we are equal partners with an equal stake in our cause for freedom nti ffenna twenkanankana mu kutoba okunoonya eddembe. Bobi Wine agattako njagala nkamaleyo konna if you abandon the struggle because a fellow comrade disappointed you nti singa olekawo struggle olwokuba waliwo munnoowo abadde mu struggle eyakudisappointinze then you were never there in the first place or you did not understand the cause. Nti kitegeeza gwe tobeerangako mu struggle oba tokibeerangamu n'okuviira ddala mutandikwa. Oba obubaka Bobi Wine yabuwandiise genda ku Facebook ye genda ku Twitter ye osobola obusomako. Kyawukana ne kye ŋŋamba abantu bulijjo aba Unity Platform waliwo n'abaŋŋambye gwe tunakukwatako gwe ne mbagamba mmwe nze nakulira myaka gino waliwo ekivubuka lukyagamba nze nakula mbunkulaba mu kibuga no by the way for your information kati ono mukama wamwe yayogera bino this is a sense we have been talking about bwe tuba twagala okukyusa lino eggwanga tetugenda kulikyusiza kubeera nga twesazeesazeemu obuwayiwayi era ffe tuli babiri tusobola kulikyusa nga ffena tukkiriziganyiza nti twetaago tulina obwetaavu bw'okukyusa eggwanga kaakati no ate uniformity terina kuba mu ndowooza zaffe erina kuba mu goals nti ayise atambudde ku booda ffena bwe tuba tugenda Kampala alinye booda exactly alinye booda ali ku kigaali bwe basitudde ow'ebigere ffena tugenda wa Kampala. Ontegedde bulungi nnyo. So kya busiru nnyo gwe okulowooza nti bano abatambulira nti gwe lwakuba oli mu taxi bano abatambulira ku boda tebalina magezi batubatomere bagwe naye nga ate ffenna tugenda Kampala. So if our goal nga Bobi Wine bwagamba nti our goal is to have
to have our future and the future for our people to come in Uganda, then I know kukoshoninga bana abavubuka abavuma abantu bategeere nti ffenna bwe tuba tukutte ekkubo tugenda Kampala tulina just kutegeera nti waliwo atalina transport alinnya special hire nga yajja kusobola taxi waliwo atalina ssente za boda nga yajja kusobola kutambula ku bigere so sigwa okubeera ku boda noyagala otomera atambuza ebigere naye ate nga naye agenda Kampala naawe gy'oyagala okola ki okulaga. So the idea is simple. Fena we are here for the good cause. Tuliwo ku lw'obulungi. So the best we can do is to appreciate others. Wabula bwe tulaba ensobi nga gw'ogikoze gundi abasi ng'okoze ensobi oba Lukiya yakoze ensobi tumugamba stop that. Bw'otandika okwemolera mu kkubo bw'otyo ogenda kuleetera abantu obuzibu ate ng'abantu balina okuyita wano ogenda wa e Kampala. Tuyambe gwe vaawo bw'obanga toyagala genda Kampala segukadde ebbali abantu bakole ki bagende totandika blocking abantu. Andi waliwo abagamba nti teri kusigalira tujja kusika lwapa kati ekyo kikyamu kubanga ffe mu community development tulinamu theories ezigamba nti we can all develop but we cannot be equal. Tusobola okubeera ffenna mu nsi nga tuli basanyufu naye tetusobola kwenkanankana ate nga ge mazima ontegedde bulungi nnyo wabaawo buli omu kyakira gwosobola okutuuka e Kampala mu ddakiika 2 nze ne ntuuka e Kampala mu ssaawa 2 waliwo ayinza okutuuka e Kampala mu ssaawa 3 waliwo ayinza okutuuka e Kampala kubanga tuva mu bifo bya njawulo tulina background za njawulo tukozesa entambula za njawulo ebitutwalayo oluusi n'ebiruubirirwa bya njawulo naye ffenna twagala genda wa Kampala. Kati Uganda ekikulu kutuukayo kati bwe tuba twetaaga change tetulina gigoba mu bantu. Nze kyeki kyenkugamba nti bajjowero Ssenyonyi tebakoze mulimu mutuufu ogw'okusomesa abantu. Balina okusomesa abantu okutegeera what is national unity platform. Ontegedde nti platform yaffe ontegedde unity kitegeeza bumu, platform kitegeeza mwaganya. Kati omwaganya tebaguwadde bantu bw'oyogerako nga gwe bakugamba gwe toli mu struggle gwe walidde gwe tokola bwoti gwe tetukwetaaga gwe okola bwoti gwe oyogera okyegeera bulungi. So the idea is tuleke ebintu bino tubijjemu feelings tutandike okukolera ku rules and the right procedures tukole ku mateeka ga geemu nti geemu y'ekintu bw'obanga onoozannya omupiira olina okukkiriza nti gwe tosobola kugamba nti nze ndi mugagga nnyo bwe mba nnyingira ekisaawe sisobola kuzannyanga mmwe ngenda kugira mu suuti ngenda kugira mu kooti nedda omupiira bw'oba onoogusamba olina kwambala ki jaze oba oli mugagga nnyo era bagamba nti oli sihamu ne Museveni lwe yasamba omupiira yayambala gundi yayambala essuuti ye yasamba omupiira wano Nakivubo sometime back ndoze myaka giweze myaka giringa 2 oba 3 emabega yasamba omupiira naye omupiira bwe yayingira mu gundi yayingira najjaze nangatto ze zokka era ng'omusirikale ali bwati amubala agamba omusajja tebamukuba endoobo magulu okitegeere buli so kitegezaako okugamba ng'ali protective ekitenga exactly so kitegezaako okugamba nti let us appreciate each other tusiime abantu mmwe tusiimangane oba okyegedde let us appreciate each other nti kkiriza nti waliwo abantu abatategeera mangu ontegedde naye ate tekitegeeza nti babi omuntu asobola okuba nga tategedde mangu kozi ontegedde tekimufuula mulabe ajja kukitegeera twasomanga ng'omusomesa abasomesa ali omu ekirasi mutulamu egi mu budde bwe bumu muwandiika mu bitabo buli kimu olubaawo bakozesa lumu naye ne mubaamu asooka ng'ate teri agamba nti nno temuwulidde owokusatu naye nga n'omusomesa bw'amaliza amanyina okubuuza waliwo alina ekibuuzo ne mugamba nti ffenna tuli ne baleeta ekibuuzo n'ekigalo tukirabira ku pepa bagenda oleeta ekibuuzo omulala n'afunaana omulala n'afuna 6 ffe twalingamu abaafunanga 5 3 okyegedde naye nga aliwo afunye 9 nowa 01 n'agifunya nga bagikomezaawo n'agikwata n'agikola
tofunya pepa nawe chichi kati nze mu maaso mwe natabukiraga nze nga we kutula ku 01 wawe Allah nga osaba nnyo figures werezi ng'oyagala zikyukeko enwaleme baayo zire wasooka ng'oyagala nnyo figures zibeere bbiri nga zonna figures kuba waŋŋako olumu wafuna 10 n'ojaganya ekyalo kyonna nedda totandika kuwaayiriza kuba nakyo tekikkirizibwa mu procedure naye kyengezako kugamba saali mu buyabuya nno mu kiraasi ate naye kyeŋŋamba nti twakola amawulire mangi nnyo ontegedde bulungi mu kiraases naye ate neebaza Katonda twamala ne tukola ki ne tumalako ate ne tumalirako ddala oluusi ne tusinga n'abo abeekaasanga wali kitegeeza ki kitegeeza nti let us appreciate each other tusimangane bw'oba oli wa nuupu bw'oba oli wa nuupu ffenna omulabe waffe ali ogwo omu change nkyukakyuka omulabe waffe ali omu omulabe waffe si Museveni omulabe waffe nkyukakyuka naye ani gwe mwagala okyusa twagala kyusa Uganda twagala kyusa Museveni omulaba Museveni natural agenda kukyuka busobola okukeera ku makya olwaleero gana mawulire tusigale nedda kankuwere ddala example nga namu let me tell you busobola okukeera ku makya nga bw'olaba amawulire gakeera ku makya eggulire ne likuba bebbu yatugende maaso story ontegede bulungi naye ekyo tekikyusa Uganda ontegede bulungi so okukyukakyuka kwa Uganda tekuyimiridde ku muntu omu kuyimiridde ku ffena oba okitegeera bulungi system yonna ffenna naawe nga mwoli nange nga mwendi n'oyandaba nga mwali ne buli omu nga mwali si Bobi Wine si Museveni saani so the idea of change should be perceived well nti change we need change definitely but the change we need is bigger than Museveni, is bigger than Bobi Wine, is bigger than anyone, but it is Uganda. It should be Uganda's change. Okukyuka kubanga Museveni ye kukyuka asobola okukyuka ne leero kisobola okukeera ku makya watya n'alwala n'afa because omuntu yenna ekyazaalwa omukazi kyonna asobola okulwala obusujja ne gumuluma ne gumufiirako n'afa. What happens? Ontegede bulungi what happens? By election. Uliriza what happens? Kiki ekiddako? By election. Ani agamba? Amateeko gamanyi. Ontegedde. So kiki engezako waddawo ne bategeka by election. Mpuliriza bulungi nnyo. Things don't work like that. Change ya Uganda. Tegenda kuva ku Museveni, tegenda kuva ku Bobi Wine. Change ya Uganda tegenda kuva ku Mau, tegenda kuva ku Besigye, tegenda kuva ku gundi ku muntu obaani. Change ya Uganda egenda kuva ku gwe nange. Kitegeeza ffenna tuli responsible. Ne waliwo abali mu NRM nga baagala change. Kati ate bo baagala ki? Kati olwo bo baagala ki? Kuba bali mu NRM already. Kati ate bo change yaabwe baagala ki? Naye tenga baagala change. Kati baagala ki? So I want you to understand these things the proper way. Tuleme okuddamu okulimbalimba bannaffe nti nze waleme kubaayo bantu bavaayo bo ne bagamba nti nze nsobola bakozingira change yennyini gye mwetaaga because abantu balonda Bobi Wine tebamulonda ne mugamba n'ogamba nti teyawangula ate what happened bo kati ogwabe baagukola tebalonda kakati where's the change? Era nakati mukyakaba change. Lwaki mukaba change? Omanya abantu betu alonda nga ba people power nga bali mu parliament ng'olwaleero bw'omutunulako oyagala nakukuba ng'oyagala namukubampi. Getting back to Ronald Mayinja. Anti Ronald Mayinja yatututte eno yonna. Nti Ronald Mayinja talina gwe yali asobezza. Naye mwagazi wa change. Kati mukwagala change mwe mwamukwata ensobi. Kubanga ye yatambuliranga ka boda mwe nga muli mu taxi. Ne mwagala okulowooza nti naye alina tambulira muki? Mu taxi. Ontegedde bulungi? Omusajja yalwana olutalo nga yalowooza because critically when you see what he was doing. Ronald Mayinja yatanoonya ssente. Ronald Mayinja nje musajja mugagga. Ontegedde. Ekizibu kye tekyali kya ssente. Ekizibu kye yali yalowooza
it can be achieved in a easier way. Ng'ayagala okuba nti eno mu people power bamukiririzamu naye ng'ate awulira. So Mayinja naturally ye is not a defiant person. Oyo abantu batali defiant. Si muntu wansasagge. Nti Ronald Mayinja bamukubira essimu ne bamugamba jangu ku secretariat. Waliwo abakulu abaagala okukulaba. Misinde. Nga ye wuyo. Ontegede bulungi. Kyokka ate waliwo abantu be bagamba jangu olabe Museveni n'agamba tommanyira. Tommanyira. Ontegede bulungi nnyo. So kati approach ze za njawulo. Nti ya approach ye yali ya mirembe. Nga bw'olaba Mao. Nti butya batuyinza okukolagana ne Museveni to cause change. Kyokka ate waliwo abagamba nti ffe tetwagala kwogera kintu kyonna na Museveni. Twagala kintu kimu agenze. Ontegedde. Bo bagamba twagala kimu ntebe nga bwefaanana. Kati waliwo baba abatayagala change, bo baagala ntebe. Tebaagala kumanya change ejyetya, bo kye basinga okwagala. In fact bo baagala ntebe okusinga change. Nti entebe katumalo gikwata tulowooze ku change. Kati waliwo fe abagamba nti we can cause change any day any time. Even today tusobola okukozinga change. Change ng'etandika nze naawe. Gye twogerako wano nti leka tukozinge change by creating a relationship eri awamu etunuulidde a common goal. Ti ffenna tugenda mu kibuga ekisuubize. Naye bwe tugendayo we twawukanira nti oyajja kugenda yambadde saati ya red, onagenda yambadde ya yellow, onayambadde ya blue. Was it called for Ronald Mayinja to make such a statement? Kyade kigwanidde Ronald Mayinja okuvaayo abadde mumumanyidde nnyo asirise nga tewaliwo tabu. Ronald Mayinja nakolako effort kuba ebigambo byayogera bikambwe nze nakolako effort. Nali njagala okulaba Ronald Mayinja nga tannagenda saakisobola because muntu waffe muko waffe oyo Ronald Mayinja muko waffe March azzi naye nakolako effort. In fact nakugikola ne mbatuukako saafeiringa naye nabatuukako naye nga ekiseera kyali akooye. Waliwo ekintu kye nali mbaze nga kirala nnyo but kikyengezaako kugamba namulaba naye yalina ekibiina kye kyeyakolako baali bambala saati za white. I remember very well. Anti approach ya Mayinja alina ekisinde kye yali akoze. Anti approach ya Mayinja yali etunuulidde oluvannyuma lwebyo byonna n'akuba akayimba nga bakayita binnemye. Abadde ku YouTube n'abasampolizeeko yalaga binnemye biganye binnemye n'agamba nti muzeeyi abantu baganye. Kakati and that's what I'm trying to say. Nti kubanga omanyi lwaki nti approach yali etunuulidde muzeeyi. Nti approach ye yamuzitoowerera lwa muzeeyi lwa nsonga abantu abasinga abantu abalwanyisa muzeeyi bali serious nabo. Okitegedde bulungi nnyo. Tebali ready kukolagana naawe ng'okolagana ne muzeeyi. Tebali ready. Waakiri bakwesonyiwa ne baba babadde bakwagala nnyo. Kyovola nti Bobi Wine oba wano nalabako amawulire nga galaga nti Babi yabadde wani wa president. Ekitaliimu sitaani senga yabaddeyo. Naye baafuba okukakasa ensi nti teyabaddeyo. Omanya kyo kitegeeza. Kitegeeza butegeeza nti struggle yava dda waggulu gy'erina okubeera nekkakkana ku bantu. Eri mu bantu bweti. Nate ekyo Bobi Wine yakibaganye. Anti ekyo akibagaana anti-post. That's what I'm responding to. Nti Bobi Wine yafuba nnyo okutulaga nti bwekityo bwe kiri. Naye ate abantu temudda ku bantu mugoberere kino. Kati Bobi Wine kyokola in fact away from that. Yesterday wogenda ku YouTube channel yagaliwo still nabatereddeyo video. Bobi Wine ku video eyo kennyini yawandiseeko ebigambo. N'agamba nti zino ze nsonga enkulu ebisigadde diversion. Diversion ndoza maybe mu this context nga diversion ezogerebwako bino byonna ebibaddewo n'alien skin ono David n'ebisigadde. Kati ensonga z'abadde aleese ensonga emu yadayogera ku bantu abawambibwa. Kati ensonga ey'okubiri yeyo yennyini n'agamba nti social media esaawa zino Bobi Wine ng'agamba nti alaba esaawa zino social media ejjudde ebintu bingi naye kennyini akola ki abiraba. Naye n'agamba abavubuka don't lose the focus.
don't lose the focus. That's what we have been saying. Temuda ku zine zigade diversion. Temuzita diversion. Ekyo kye kireetera obuzibu, ekyo kye kibaleetera obuzibu. Nazo muzitunulire nga issues, muzi addressing. Ontegedde bulungi? Temugamba ebigambo bino gwe sikusuubira kutegeera nga lumbuye. Ontegedde bulungi? Saagala gwe otegeere nga balumbuye, those types of people. Bagundi bakaye. Saagala kutandika kutunulira abantu nga bakaye, balumbuye, simanyi bagundi bano. Anti wuliriza. Kati bo bakaye, type ya bakaye eri bweti. Bo bakola bwe bati. Bo bagamba bino tubireke. Tutunulire kino. Bino tobireka. Bitunuliro jemu kasasiro otage ogamenti ono kasasiro. Byonna bitunulire. Don't pay attention to details. Mu Uganda kye kizibu kye tulina. We don't pay attention to details. Gwe kyoyita diversion. Kirina issue mu kyo. Okitegedde bulungi. Nti tulina okukkiriza nti ne mukasasiro ono gwoyita diversion namwe mubeeramu omugaso nti oli ajja n'alondamu ebicupa n'alondamu gundi n'akola ate ne bagenda ne bakola plastic ne bakola amasowaani amapya. Ontegedde bulungi? Gwe gwoyita kasasiro nti you must go through okakasize ddala nti ddala ono kasasiro takyalina mugaso. Ontegedde bulungi? So tetugamba bugambi nti this is diversion. Ebyo bigambo byakunafuya. Kati gwogamba omuntu omulamba mboyo diversion. Nzo oyinza okumpita diversion. Oyinza okuntunira bwoti n'ogamba nti webyayogera diversion. Anti oba diversion singa ova ku mulamwa gw'abantu. Bwe nva ku mulamwa gwo sifuuka diversion. Nange ntunuulira. Look at me ongambe yono ayogera biki. So that otegeera nange mu byenjogera munaabaamu amagezi agayinza otuyamba ogenda mu maaso. Bwe muba temuli nziraamu oŋŋambe nti ebyo byewayogedde ekisooka tetukyetaaga kino tetukyetaaga n'olwekyo kati ngoberera. Ontegedde bulungi? Naye bo kye bakola nga bagamba oli musiru walidde olina kasasiro laba olaba avuma abantu olega amaviiri okola ki oli obote. Kakati nze prove me wrong. Ndaga wendi obukyamu. Nze ndage obukyamu bwange we buli. Kugamba abantu nti tubeere wamu nga tukole we can be different nti ono ali mu bulona ali mu red nenga pena twagala change. Ontegedde bulungi nnyo? Era gwe n'ogamba nze nkugambe nkulaze bulungi bwe tuba tugenda e Kampala waliwo abatambuza ebigere waliwo abalinnya emmotoka waliwo abagenda n'ebigaali waliwo gwe nabadde naye ku show. Gwe nakyazza n'agamba nti bw'owuliranga omuntu ng'agamba nti twagala mirembe nti sima tusigale. Nze sijagala. Ali wuliriza. Nti bw'owuliranga omuntu ng'agamba nti abantu temulina kweyawulamu temukola ki. Ekyo nakyo sinakyogera. Sitanza y'abaali. Wuliriza. Nti buli yali ayogera nnyo. Ebyo byonna bya bulimba. Tewali yali agambyeko tubeere wamu tetwetaaga change. Ekyo nakyo kya bulimba. Kati ebyo ebigambo lwakuba tibasanga abantu ab'emitwe eminafu. Naye most definitely I'm not one of them. Nze nkugambye nti saagala tubeere wamu. So ekyo kya bulimba. Okugamba nti buli muntu agamba nti banaye tukolere wamu for the good change. Mboyo mbwaba yali awa. Bo bamanyiira okulya. Kakati bo omanyi kyabulabe nnyo nti oli bw'aba yamanyiira okulya oba okulya nkuza okulya kulungi buli omu alina okulya teri atalya naye okulya nkuza kwe kubi oba okulya aguzibwa okulya nkuza kwe kutya olya wano olya wali olya wano mu lunaku lumu n'olya ekyemisana emirundi emeka 3 kati ne bw'olwala n'ofa tomanya ani yampadde obutwa oba nabulidde gye nasoose oba nabulidde wakubiri oba nabulidde wakusatu you cannot know because olyankuza. Kakati kyangu nnyo okusanga omuntu alya n'olowooza nti yalidde dda nga ggwe bw'olya. Kati ffe abamu okulya twali kumu nti twalya okubeera Bannayuganda
ontegedde bulungi kati okwo kulya kutumala buki Bumazi. bumazi ekirala exposure fe tutambudde mu nsi eno mu bintu bingi kati neweesanga nti oli agenda n'ayogera ku nsi nga gotegwa girimuuko ontegedde bulungi n'olaba nga n'abakulembeze abali ku level eza waggulu n'otunulira omuntu ategeera n'ayimirira ku rediyo ku TV n'agamba gwe toyinza kukkiriza Rwanda is a very good country erina ebintu ebirungi tukugamba n'otunula geographically Rwanda is a small country, very small country. Yeah, but don't downplay it in such a way. No. I'm talking map. Njogera ku map. Uliriza. Stop that nonsense. No. I told and stop that nonsense. Zena kugamba obanga toyagala kunje kusyoyo ongamba bugambi. Nze I'm not here, gwe. I'm not here to entertain you. No, you're not entertaining. No. Siri dikula. For your information. Nze siri dikula. Onchegere bunu. Nze siri dikula ndino kugamba gwe byoyagala okusanyukira. Sibye njagala. Map ya Uganda map ya Africa. Kuliko map gye bayita Rwanda, kuliko Kenya, kanjogere ku nsi ziri mu Eastern region. East Africa. Eastern region because katwa East Africa yagazibwa. Ne gundi twagitadde mu Kongo. N'abana abawaggulu. Ontegedde bulungi nnyo. Kakitegeza that the Eastern region nene mu nsi zonna eza East Africa ezi Eastern region esingamu obunene bagiyitani Congo ne kuddako Tanzania bwe kuvaako Tanzania ne kuddako Kenya bwe kuvaako Kenya ne tuddako kaakati zino essatu nene ka Uganda katono naye ate ka Rwanda katono ddala ontegedde bulungi. So I don't want you to bring that nonsense of yours, but don't downplay. What am I downplaying? No, what am I downplaying? Anti bino bye mwogera bino. Kati tuli mu kusomesa bantu ate gwe naawe wennyini gwendi naye ate naawe oli musomesa ate naawe oli mulwadde. Ojjanjaba abantu naawe oli mulwadde. Kati leka tusoke kuggwe because kati gwe bogamba mu eggwanga. No perspective gyobadde okirese owaayo yayinjoloza omusajja ali mukulu. Wuliriza kyegezaako kugamba bw'obanga oyagala okukakasa nti oli muwanvu teweegezanga ku Lukiya mukyala wa kigero kati bw'omukakkanako muwanvu ekimala kye bayita ekigero kakati bojja nodda ku Lukiya n'ogamba nti olaba nze wendi omuwanvu nkusinga n'obuwanvu omuntu asinga Lukiya obuwanvu taba muwanvu aba just enaafu tegedde taba muwanvu. Nze nina omwana gwe nasomesanga nga wegundi waawa namusomesanga Luzungu we Sudan nga alina emyaka 16 nga mutunulira bwenti ontegedde bulungi. Nze era mukyala wange bwe tubeera naye alaba ndi musajja muwanvu kubanga yankomawala naye ate ye mu Sudan ne butunulanga bwenti nga nina omusika bwenti omutwe mugamba nti mpuliriza kyenkugamba. As we are winding up with that topic, with that topic of Ronald Mayinja, with Ronald Mayinja, let us agree that si bantu bonna nti bali. So as we are winding up with this issue, we must agree that tulina okwa-appreciatinga nga bwe mbadde nkugamba. Naye mu appreciation tulina osooka okwa-appreciatinga kyetulina na butyabo tuyinza okukikyusa okufaanana kyetwagala kifaanane. Nkuwadde example ya Rwanda nti oli ayinza okujja n'agamba Rwanda kubanga ffe Rwanda ogiraba Rwanda enyirira Rwanda naye nga munnange yajja n'ayita mu buki Buyisi n'ayitira ku gyewandiise Kampala Road oba n'ayitira ekkololo waayo ontegedde bulungi. Naye nga waliwo ebintu ebirala byatakoze ki waliwo details zatawadde budde. Tukkiriza nti buli ggwanga lina kirisinga ku linne waalyo oba oyagala oba toyagala. Naye si kirungi gamba nti lino ddyo liri buki bulungi nnyo ate liri buki bubi. Kati tutunuulire nti bw'oba ogenze gwe bw'oba otambudde n'ogenda e Rwanda kiki ky'oyizeeyo. Abantu aboogera wano ku Uganda nti nkyafu bennyini omubuuza kasasiro wo gwe omuteeka wanga atambula olunaku lulamba mu mmotoka ye nga temulimu yadde akacupa
nze nina omuze bwemba ndi mu mmotoka y'omuntu oba eyange bwe mmala okunywa kyonna oba kulya oba kukola ki mbisulwa mu ki kuba mmanyi emmotoka balina bwe bagyoleza waliwo ne dustbin naye abantu abasinga tebakyagala oli agamba nokugamba tosuula binankani mu mmotoka yange oba okyegedde bulungi naye ate ye muntu omuyo yayimirira ku tv n'agamba bane Rwanda nnyonjo otuuka e Rwanda n'owulira nga owulira obreathinga so well so ki kyetugezaako okugamba nti ffenna tulina omulimu ogw'okukola ki ogw'okukola so bwe tubala otegeera nti tulina omulimu ogw'okukola tulekeraawo okunenya abantu abalinga bamala Ronald Mayinja obusobozi bwawe bukola ki we bukoma naye ayagala naye ye obusobozi bwe bukola ki busomesezaawo nange njagala naye nange nina obusobozi bwange naawe oyagala naawe olina obusobozi bwe bukola ki kati abulabe ennyo gwe okulowooza nti lwakubanga sikwenkana maanyi nze siina kyenkoze you are not going to appreciate me wabula okundawunplayinga nonvuma noŋŋamba sirina makulu lwaki nkoze ensobi lwaki nkoze kino lwaki nkoze kiri abantu balina okutegeera tetwenkanankana amaanyi tegenkana okutegeera tekwenkana ate okutegeera si tteeka okutegeera abantu balina okutegeera si tteeka okumanya liyinza okubeera etteeka nti buli omu alina okumanya kino naye okutegeera si tteeka it is not a law anywhere gwosalawo it is your choice okutegeera si tteeka thank you mu mbeera yemu nga tukyaliko okutegeera si tteeka mwana mulenzi Alien Skin week eno yennyini yeetise headlines era mu bye yayogera era yali alaga nti kayinza okuzitoowereramu kaabamu naye balina okugenda maaso n'okuba nga bakatwala it is this week that Alien Skin weagenda maaso n'okubeera nga ahavinga yasooka kutunyonyola n'agamba nti agenda mu byabufuzi era nti ye December bweggwako agenda mu politics olumaliriza bw'ati ayagala n'atuga agenda kukola ekibiina ekimanyiddwa nga FUP oba kyoyinza okuyita Fangoni Unity Platform ekyo nakikomyawo abaana ba Fangoni ne badandika beera okwo ffe tugenda mu FUP away from FUP oba Fangoni Unity Platform ennaku zino abadde ayogera nnyo n'abamawulire from all walks of life eno wiiki yagabye ze bayita interview mu interview endala mwe yatugambidde nti ye ekifo kyayagala nti engeri gye yajja mu music yakolerawo hit kati ye tagenda mbu afuuke LC mbu avaawo afuuke MP yayagala bwa president kakati one tulina okwegendereza mu bintu bibiri nakugamba nti buli lwoba odiringa n'abantu olina osooka okubategeera bw'omala okubategeera nekikwanguyira okumanya butya bw'ogenda odiringa nabo why FUP Fangoni Unity Platform why I don't know maybe you know better no I don't know but all I know is just a retaliation ekyo nze nkirabanga retaliation nti bulijjo omuntu bwanyigirizibwa akola ebintu ebitasaana bingi bagamba onyigiriza nnyo ennyindo ogijja omusaayi lwaki teyakoze FRA nga tulina NRM National Resistance Movement lwaki teyakoze FRM Fangoni Resistance Movement lwaki si kyekoze tulina DP lwaki yakoze FP n'agamba nti Fangoni Party so kikyentegeezaako kugamba nti this is a retaliation according to me agezaako okulaga nti kyemugezaako kukola nange nkikola ki nkisobola abaana abo bagulwiringa abavubuka abo oba omuvubuka oyo gundi ani Alien Skin bino byonna byakola is provocating some people provoking in other words provokinga agezaako kwagala kusika attention kuyiikiriza ontegere bulungi nnyo because FUP tejjera ku social media ontegere bulungi etandika nabikolwa
ochekedde bulungi. So the idea of FUP oba not FUP tulina okukkiriza nti waliwo obunafu mu NUP obuleetedde abantu okukola FUP. Ochekedde bulungi nti buli lwobeera ewaka nga gwe taata waawo nova ewaka nga tobalekedde emmere ekyo nakikugamba bw'ova ewaka nga tobalekedde emmere ne maama waabwe takola talina ssente ng'abasajja bwe batera okukola oba ng'abasajja bwe tutera okukola ojja kusanga ewaka ng'abaana baalidde ebintu by'otategeera oluusi nga birungi nnyo oba nga bibi nnyo. Kati nga yo question is mwabijjeewa naye ng'ekibuuzo ekyo otyo kibuuza kubanga ogamba ntandikira wa okubuuza nti ennyama mwagijjeewa. Bakutera kulya ogufinga gunene bakuwa ogufinga gunene bulungi n'ogutunuulira weba nkoko n'enkoko nkulu ne bagikugonnomolera ne bajula kuwa naye ebibumba byako. Enkoko eno yavuddewa. So kikyengezako kugamba nti olw'obunafu bwa NUP obunafu bwe buno kuvumaavuma abantu okudownplaying abantu okulwanyisa abantu nga mususpectinga because tebalina na proof but once they suspect you nti ono alabika si waffe bakutandikirawo kwokirawo. Kakati mukumwokya akola retaliation n'abayitiramu kati tulina NUP tulina FUP okukwawulayawula mu bantu. Teri muntu agenda kuyingira mu FUP nga tavudde mu NUP. That is if FUP survives. Because nkyakiraba ng'ekyokusaaga nze I pay attention to details. There are so many details zesitanaba kulaba ku kyo. So katukyogereko nga bwekikola ki bwekiri with the contempt it deserves nti kiikyo bwekityo bwekikola ki bwekiri FUP. Nkugambe nti obunafu bwa NRM kati kankulage NRM bwe yanafuwa ng'evudde ku mulamwa gwonna gwe yajjirako netandika okukola ebitasaana yakuliyetinga ekibiina kye bayita FDC Forum for Democratic Change. Ontegedde bulungi? Bwali bunafu bwa NRM bwe bwakola ki FDC. FDC nga abantu batandise ojjigira batandise ojjidawutinga n'ebigenderako na biki in fact kankuzeeyo emabega nsonyiwa omulabi nkuzeeko emabega katono nnyo ekibiina kye bayita NRM ogambe nti kankutandikire ku gundi edakika tulina 5 no problem. Ekibiina kye bayita DP the Democratic Party kyanafuwa nga kiyita mu bintu bino wammanga eddiini afe abakatuliki ne banafuwa nga bayita mu bintu bino abaganda ne banafuwa nga bayita mu mbeera ya education abayivu ontegedde bulungi nnyo ne bagamba nti ekibiina ekyo bwe kyanafuwa bwe kityo kyaleeta ebibiina ekimu ku bibiina bye kyaleeta byali UPM ne wabaawo obubiina biinaawo obulala naye lwaki njogedde ku UPM kubanga UPM yagenda ekulaakulana mpolampola negenda mu nsika ndowooza ati ne bafuna abamagye biki UPDF twala tugende biki ne tujja ne tuyingira kye tuyita NRM oba yali NRA naye after NRM ndowooza ati so obunafu bwa DP bwaleeta NRM obunafu bwa NRM ne buleeta FDC obunafu bwa FDC ne buleeta NUP obunafu bwa NUP buleese FUP ontegedde ontegedde bulungi oba obitegeera bino byonna ebibiina byenkulugamba bwe bityo bibadde bijja
ago ge mazima oli asobola okulimba nayogera ebigambo bye naye nkugambe nti bwetyo bwe bityo bikola ki bwe bizze bitambula nti obunafu bwa DP bwe waleeta NRM wano NRM obunafu bwayo bizze bizaala bizze bizaala so kakati ne NUP olw'obunafu ezadde ki FUP kakati here is the challenge here is a very big challenge 3 minutes to go here is the biggest challenge FUP okwawukanako ne NRM ng'eva mu DP okwawukanako ne FDC ng'eva mu NRM okwawukanako ddala FUP ne NUP bonna baana bato kati akaana akawala ak'emyaka 12 kazadde omwana tekasobola kumulabirira ontegeera kyengezaako okugamba nti akaana akawala akato kalukiya kazadde omwana tekalina mulimu tekalina kiddako n'omusajja yakakola olubuto n'adduka oba okitegedde bulungi kyekiri ku FUP that is if FUP exists nti akaana kazaaliddwa eyakazadde muto tanaweza yadde n'emyaka egiwera 3 okitegedde mwana muto yakazadde kati kaana kato so FUP webanga gyeri yegendereza nyezo obutawangalo olw'ensonga teina mirandira eyagizadde mwana muto ontegedde bulungi nnyo kyokka ate ne gwe yazadde naye alabika mwana muto naye ate ali stubborn so kikyengezaako kugamba nti obunafu buno just bukendeere senga tetubadde na kuvuma senga aba NUP bakkiriza nti fangoni ezze naye obwetyo bwefaanana tugyembulesinge tugireke nga bweri tetugivuma tetugiyingirira tugireke nga bweri yandibaddewo nga tefuukanko FUP Fangoni Unity Platform ontegedde bulungi naye this is a retaliation luno lutalo waliwo olutalo wakati wa NUP ne Fangoni kati Fangoni yo kyeyakoze neyagala okuteekayo ekintu ekyo naye nga kyonna kyavudde mu bunafu bwaki bwa NUP. Okay, thank you so much. Buli kaseera mbeera ne mwami Obote ku set anagere maaso n'okuba nti ananyamuko ebigambo aba CD omusunsuzi linnya lyange agaliwo ye YouTube channel kwe tubeera nga tuseeyeeya n'ensonga nga bwe ziba zigenze maaso n'okuba nga zigwawo ate gwe omulimu gwe ogubeera gwakuba nti olaba ky'oba okola n'oteekawo comment ku ebyo by'oba tokkiriziganyizaako ate by'okkiriziganyizaako ne tugenda bugenzi maaso nabyo ate okulaga nti okkiriziganyiza nnyo genda maaso n'okuba nti olaikinga video eno ne bw'oba tokkiriziganyiza laikinga kinume mpulenga kinzita mubeere bulungi. Thank you.